naye nze saali mu ddogo lyonna ate tebandoga sinza kugaa nti waliwo eyandoga bwe baba bandoga kale ndowooza bandoga oba kukola ki ndowooza bandoga nyimbe nnyo nneme kufuna kye bakuloga oyimba ennyo obe w'amaanyi n'oleme kufunamu bibala oleme kufunamu ssente ndowooza nneme kufunamu ssente nnyingi naye ate era nafunamu ezimmala ntonotono ate era ndaba nina ne binasinga ate abantu banno abeeroganga amalogo mulimu n'okufa naye ng'ebimu baabanga balimba omanyi waliwo ebintu ebimu nga kukanga n'olumu ng'oli abikoze akisuubira nti bijja muyamba onyamukazi asigo banyumizaako yalina omusango empapula nye zibula ez'omulamuzi sitole ogimanyi kati nsaasira nnyo abantu abateesiga Katonda nsaasira nnyo abantu abamanyi nti Katonda talina maanyi kyekiri kyenagambye olimba abafuuwa emmindi sigusana kuyiga abafuuwa emmindi buli eyandabangako yadde yalinga tafuuwa mmindi oba abadde akakutteko oba abadde akoze eki n'alengera nagamba ani oyo mukaaga nakweka emmindi ye nakweka oba taaba oba mmindi wagoba emmindi mu maka g'abantu nagoba emmindi buli wamu buli nnyumba ya muntu nenjigobamu emmindi senga nali ngambye wange ne tukola n'oluyombo nali sitaasizza ggwanga mwebwa omusajja ng'oyagala kumujja ku mukazi gw'abadde ayagala mmindi eno baabasomesa ebintu bingi nnyo ebikwata ku mmindi ekyo nakyo kyali kiseera nga kizze tatanzikiriza nsooka enkuloopere ekizimbe ekyayidde kalina nnamba malaaya yabadde afuuwa mmindi okitegeera anti emmindi yafuuka emmindi mu Uganda 26 awo 26 kakati okumanya yafuuka emmindi naye wange ewaka yatuuka omukyala ng'akufuuyira emmindi omukyala oyo ennyini nnyini ng'ewange ku lusebenju lw'ewange lwe bayita olubalaza nga bwe nvaawo kwe batuula ne bajjola bwe bati kakati mba ndi awo olunaku lumu teyamanya nti nkomyewo olunaku lumu tambula bwe nti nyingira ewange nasooka kuwulira kikka mpulya taaba naye baba akyabanywanga wano taaba nyingira bwe nti ewange kale okulaba emisinde ng'abantu badduka buli omu afubutuka emisinde amabeere gali bweru bafuwanga emmindi nga bali bwereere ng'amabeere gano bagatadde ngoye byabeeranga bikoma eryo tteeka lya mmindi eryo lyali tteeka ng'onoofuwa emmindi ng'amabeere gali bweru abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ebugumu lyali kutamu nviiri. Nabimanyira. Wabimanyira? Kati tezikwetera bbugumu. Muneewo ekintu bw'okimanyira kiba tekikyalina mutaano. Ate okuzitowa? Ate tenga zizitowa.
Zizo oba dwe zizo nzisibako. Wasibako. Akazituyanya. Tezirida yadde omutawaana. Tezikusumbwa ate nogamba leero zinsumbuyemu. Tewali. Omanyi okumanyira ekintu ate kati bwesiba nazo. Oba olya mbulala. Mba mpulya nga siggumidde. Nga tolina nviiri? Kati ate bwesiba na nviiri mba siggumidde. Mpulya n'omutwe gwawe guswadde. Aneero tewazirina. Anti kino kati nkimanyira. Kati wakimanyiira. Tekusumbwa nga bava okulookinga. Juka baziroga okukola repair ne ziruma nze nalinako enviiri ne nzijjako. Tusinziira ani akukozeeko. Okuba n'omuntu ng'alumisa enviiri ate waliwo oli nga talumisa. Katonawo n'omuntu nga ye yakolako ku nviiri zo. Era ali omu. Gwawo omukisa ogwo. Nawo omukisa kuba yakola n'empulira nga kyakoze gyekiri. Bbugumu. Tewali bbugumu lyawo. Kakati ekyakugezesa. Olaba olugero oyambadde. Tuleeta ebbugu. Naye tewakimanyiira nti olina okulwambala. Nakimanyiira. Naye ate oyinza kugamba nti ate kakati nina nnyo ebbugu. Kale. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswali Tugamba is happening here. Oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe button naba. Ate gwe subscribinga akada kwa chifanyembero kaseko bengo ufuna each and every notification. Nze Shalom Haddad Kaweesi gwali mukabona ku lwairo. Lena kuso mwezi ziri 5. Mwezi tuli mu gwa mwenda mu Luganda tunda 2025. Awala sibanze kakuse timbanja na Fabiv Organic and Natural Health Products. Abagamba genda nchemere dagala kujanjabisa butonde guno mwezi gwa mwatu wagongedde abasajja genda wakujjanja gwa musajja atambula bulungi musonga zo musengo wake up call weri amagumba agaluma arthritis abatali fit abagala abalina omugejjo bagala osala weight immune booster namwe abachallenge happiness weri ku 0752602427 bive sangwa omengo opposite Masengere ojaba otulaba lero sirinze kandi no mukisa okubanga na legend weggwanga Uganda munsi yonna kikubye mulama maka mujukira video zeddanga bali onye Sengera ndani musajja wa amaanyi asaba sanyusa megu megasta acha amanya manji isha kati buli mwaka mukama nyongera kerinnya mukama yaga kwongera amanya mukama yagenda kwongera amanya ebitiibwa watali Katonda waliwo ekiyinza okusoboka era gwe toyinza kikola nga tekiri mu Katonda nekikola buli kyolaba kyonna ng'okikoze okiwangudde omanya nti wakati awo wabaddewo Katonda. Katonda yagamba yetuume Ssaabasanyusa. Era ekiseera kyatuuka buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Ekiseera kyatuuka nimba nga nze Ssaabasanyusa. Ate nakakati ekiseera kyatuuse eyo yonna nemvaayo kuba ekiseera kyatuuka nimba Ssaabasanyusa era ensi nekkiriza. Anti ekintu ekitali mu Katonda ensi tekikkiriza. Ensi kyolaba ng'ekkiriza manya kiri mu Katonda. Kiri mu Katonda. Bwe baamala okuntuma Ssaabasanyusa ne bampita Kyali. Kyali Kyali akate erya Kyali ayo olivaawo erya Kyali. Kyali kitegeeza nti omuntu w'abantu buli omu. Kyali wa buli omu. Kyali wa buli omu. Kwegamba tayinako gwagamba nti ono ye mukwano gwange ono si mukwano gwange. Buli omu mukwano gwe. Gamba ndi mukwano gw'abangi. Kyali. Kati bwe nvaawo nempitibwa Negu. Negu. Ya. Kati Negu omanyi kye kitegeeza? Gwajja kiŋŋambeera. Negu kwe kusobola nze okutegeera kati awo. Nimanya nti kakati ono oba ayagala kunziba. Kusinziira ku bukodyo buno bwakoze bw'ati. Oba kino kyaŋŋambye si kyekituufu. Nenkuneguka. N'omunyeguka. Mu Luganda munjogere nyankwe kubuuka. Nenkubuuka. N'obuuka omuntu agaha. Munyegusa oyo abadde muyaaye. Alabika muyaaye. Mukazi noga nti oyo n'omukazi alabika muyaaye nno. Ng'olina akakuleetera okuneguka. Naye abantu bangi tebabuuka. Nati amanya toganyonyo. Amanya twagaolyanga ogwogera ng'omulangira Ndawusa agwogera nga tetumanya amanya gategeeza ki. Amanya gaba n'ebyegategeeza. Negu ate Megastar.
negu chali pozi mahi mahi bule mukabya mahi mahero lyange eryo liryo ndiye sigaliza nze manyi lwaki nze mahi nakyo ndi kibanyonyo abamanyi so so tuzo omukisa okutyaza okukyala mu 256 ayo tukulaba ngole tuyanya tujja kunoonyako mpola era amanya tegannaggwayo tukyagenda mu maaso amanya anti mbadde tukyali ku kigambo tukyali kumanya kakati mbadde nkyali awo era Katonda y'omu nanyongerako nga ndi musumba Ssaabasanyusa Wile Mukaabya omusumba taata mukadde wange tugende mpola oli mukama waffe yeebazibwe amina ssebo oli musumba ndi musumba yennyini ataliiko kubuuzibwa nakubuusibwa kuba Katonda bw'aba yakikoonyeemu itegeeza gwe ate tosobola kuvaayo n'okibuusabuusa mukama yakuyita mukama yampita era bw'aba nga takuyise tekisoboka anti bw'atakuyita tekisoboka mukama akuyita mwaka ki sibanga siddene yagajanga ompeereza n'agamba nti kati kuyike kadde ak'okumpeereza kubanga nga bwe nagaye nti buba budde n'ebiseera n'ebiro times ebiro byo ebiro byo ate tuli mu lugendo nti mu lugendo lwo lubaamu ebintu bingi ebyo byojja olina ng'ogenda obituukiriza nti mu lugendo mwe mwalimu ki mwalimu okukwata kamera nga nze kozesa YouTube ng'abantu bonna basobola okundaba era ensi nekkiriza olumanya lugendo lwange bwe lubanga si lugendo abantu bangi ababyagala naye nga tebisobola kutuukirira ebitakola oluusi naye mu lugendo lwo buli kimu kiba kisoboka nakulaba nga olina overnight saidi z'eggayaza ewali ekkanisa yaffe esangibwa ku lw'Ematugga bayitawo Kungu Kigoogwa nga twazika omugenzi Sheimuzata Kigoogwa awo era eyitibwa Sancts Healing Ministry. Sancts Healing Ministries. Wagiwandiisa byonna byeggwa masi kikkiriza kati musumba anti abantu obutakkiriza maanyi ga Katonda balwawo nnyo abantu bangi balwawo nnyo okukkiriza amaanyi ga Katonda okukkiriza nti ekyo Katonda yakikoze because tulabyeko abamu abeefuula nti Katonda abayise basumba naye nga si basumba kyova atunamu okubuusabuusa okwa Thomas okwo buli muntu alina obuyite bwe engeri gy'ayitibwa nze sirina ku musumba gwe nyinza kugamba nti ono si mutuufu ono mutuufu kuba buli omu yajja bubwe buli omu Katonda amuyita bubwe amusindika bubwe gwe nkusindisa egenda obuulire abantu bange ekigambo kino na kino gwe nkusindisa olw'ensonga eno waliwo abantu bwe bati balemeddwa okukyuka olw'obutamanya naye singa gwe nkusindikayo nga kyali abantu abo bajja kusobola okutegeera akati eyo yembeera gyetutambuliramu nasabye ka Mountain Dew ate kati kyogamba mwe mutuyiyiza omuntu bamuyiyiza tebayiyiza nfunye ka pepisi ogala kunywa kimuzeeyi nenjagala Mountain agala Mountain oyo anywa Fanta we mwana omuto jebbi bakwe juisi wakyo juisi gyali leta Mountain noonya Mountain omuleete so mukama nga bwakyakuyita nga bwati ampita awe nti omufuuka omusumba nange no saasooka kikakasa kubanga tekyali kirowoozo kyange sikirootangako sikirowoozangako sikiteekangako mu puroguraamu zange zonna naye nange nalabiraawo nga lukedde olunaku nga nfuuse omusumba mukama yakuggira
yakujja mu kwolosebwa mu kirooto yakuyita n'owulira eddoboozi. How was your encounter? Mukama akusinkana atya? Lino liba ddoboozi. Liba ddoboozi n'oliwulira mu ggwe. Omanyi Katonda abeera mu ggwe. Mukama waffe katukoleko bannaye. Twali tuli mu shootinga. Katonda akolera mu ggwe. Era Katonda ali mu ggwe. Era Katonda ayogerera mu ggwe. Kati eddoboozi era aliteeka mu ggwe. Wabadde gye wabadde n'owulira nga eddoboozi ligamba nti wali suutinze mukaabya. Naye abantu bonna tebaabaddeyo. Bali awo n'akubya esimu nga tuli mu kamera nga twali tulina omushootinga. Okitegeera nti eryo lyabadde eddoboozi eryayogedde mu ggwe nti olunaku bwe ruti ngenda kusuutinga mukaabya. Era n'onkubira nga ddala owulira eddoboozi likugamba mukaabya. Waliwo ebintu bingi tetubitegeera. Abantu tuwulira amaloboozi ne tutagamanya, ne tutagajjaamu ansa. Ate abantu tumanyi nnyo mbu twekolerera. Era ekintu kyonna ky'okoze nga gwe okyetumye okikole kibaamu okusika omuguba. Buli lw'okikola olaba tekituuka ng'omanya nti kino si kyange. Ng'omanya wano tewali buyite. Twali calling yange. Kino nze nkyekaka kibe. Naye ekintu kyonna kyonna sitolaba nga okikola kitambula manya nti ekyo kirimu obuyite bwo. Kati Mukama bali akuyita muzeeyi mukaabya. Teyayogera ku nviiri ezo. Kati nina kyenkowooza. Katonda bw'akusindika naga nti genda eri abantu bange obabuulire. Genda eri abantu bange ababuze basobole okudda mu makubo amatuufu. Waliwo kyakugamba nti bw'onooba ogenda okubabuulira njagala osooka oyambala olugoye bwe ruti. Era bw'oba ogendayo toyambala galubindi. Bw'oba ogendayo sooka osala enviiri ozimwe obeere wa kiwalaata olyoke obuulira abantu bange. Ekyo singa aba yakyogedde ng'era akitumye naye yakugamba ekigambo kimu jangu nga bw'oli. Nanti olumala okyuke. Jangu nga bw'oli yasobola okukolamu omulimu gw'ayagala. Kaakati nze bw'ati bw'ayagala mbeere. Era alina ensonga lwaki yayagala mbe kino. Olowooza abantu bonna tebaliyo abakola music gwenkola, ab'enkananze n'abatenkananze nga tebalina nviiri tebaliyo. Mukama ekyo kye yayagala mbeere nga era yalina ensonga lwaki yayagala mbeere nga nzisibye. Era n'enzisiba abantu ne banyumirwa ekyo kubanga singa tekyali kituufu abantu tebaali nyumiddwa. Kati nze ngenda ne ku show omuntu n'alemererwa okuwulira oluyimba lw'ennyimba n'atunuulira nviiri. N'akugamba ekigambo nsooka ondage kaviiri. Abantu baagala akabuuka okufa. Nnyo. Era n'ogenda mu show n'otokabalaga oli alaba ng'omubbi. Naye kati sooka weebuuze gwe tozirina n'abalala tebazirina n'abalala tebazirina. Lwaki abantu baagala kulaba kange? Kuba kanjawulo. Balaba omuzeeyi alina dreads. Kati ekyo Katonda kyaba alagidde mu budde obwo. Kibe. Era ekiseera kyakyo bwe kirituuka naga nti kakati kinali nkwagaza mu kusiba enviiri kiseera kyakyo kiweddeyo. Ate era ogenda olindaba ngaki nga nzijjeeko. Oba yakiŋŋamba nti ekyo kijja kubeerawo obudde bwonna era siyinza kiwakanya. Kale bwe buyite Katonda bw'atubeeramu ng'ajja atuyita n'ebyo bye tugenda okukola. Nkugambye nti olugendo lw'obulamu lulimu ebintu bingi. Tuli mu lugendo okuva mu buto bwo oba mu lugendo paka mu bukadde bwo. Otambulira mu lugendo
kibyolikola byolibeeta otya mu budde buno, mu myaka gino oli baani, mu myaka gino olifuga, myaka giri toliba mufuzi, myaka gino ensi erikutendereza, myaka gino oliba bubi. Byonna Katonda yakola ki? Aba abimanyi. Waaye Katonda waffe yatutegeera nga tetunnazaalibwa era yakumanya nga tonnaba nakujja mu lubuto lwa maama wo. Ye n'ategeera ky'oliba, n'ategeera ky'olikola. Ekyo kye kitegeeza nti toliiwo lwakuba ggwe, oliwo olwa Katonda w'ebyo bye yakulagira obe. Era bw'toddanga onogaana omuno gundi lwaki akola bw'ati, sitakikola ensi n'ekikkiriza, ebwo buyite bwe. Waliwo abaakatula abagala okubuuza muzibu mukaabya totera nnyo okukola zo interview kati era kankubuuza nange kyenandibuuza ng'omuntu omulala endongo eno muzeeyo gitandika otya? Nga bwe tuzze nga twogerera mu kigambo kuyitibwa, nali saasoma kiri awo, naye bwe mala okuva mu ssomero akasente kabuze, ku kyalo okwo kwajjako mukwano gwaffe. Kyalo ki Masaka Mukono? Ffe tuli b'e Bulemeezi. Luweero. Nga akuba gita eno n'agisuna, naye bwe nalaba asuna gita kyanyumira nnyo nenkyagala. Nange ekirowoozo ekyajja ne ŋŋamba nange n'aliyiza ekintu ekyo. Era natandika okuyiga ekintu ekyo, nenjiga gita. Omusajja oyo namuwa na nkoko yange, yali nkazi nagijja na ku magi. Enseera? Enseera. Omusajja yakuyigiriza gita amuwa enkoko enseera? Namuwa enkoko nseera. Bw'atyo bwe njiga gita, ate ye eyanjigiriza teyayiiyayo oluyimba lwonna mu nsi. Yakuyinza osuna gita? Teyali muyimbi? Ate ye teyali muyiiya, yali muyimbi naye nga si muyiiya. Kaakati lwali okuyigamu bwe nti neetengerera okuyiga okukuba gita, natandikirawo okuyiiya. Ng'omaze okuyiga gita n'otandika okuyiiya? Oluyimba olwo terulisobola kunva mu mutwe. Lwatandikirako? Natandikirako. Lwali luyimba kyolwo? Era olwakuba bwe nti gita, ndabirawo omulungi bwensula ndowooza ansingira abalungi azze. Ndabirawo omulungi mbwera bwetyo. Kwegamba nawulira nga kigambo kyenfunye kyekiri kyenkugambye nti bw'obeerako buyite buli kimu kyonna kyekola. Bwe natandika nenjiya oluyimba olwo, nagenda okutandika ndukube mu bantu, abantu baasanyuka. Nga gwalukuba ku gita bw'oti? Ku gita nga bwe nduyimba. Tuli mu 7 mu emekaawo? 8. Twali mu 8 mu 6. Awo ng'okyali Luweero? Otaba kyolwabakosa mmwe terwakukosaamu ngeri gye lwatandikira e Luweero? Kati ate ebiyinza tutya obutakukosa, era bye bimu ku byatuddusa ne tujja mu bibuga. Zaali ntalo ezo. Kati nentandika okukuba gita, nendaba nga abantu banyumiddwa. Era nakuba gita eyo nenkuba emikolo gy'abantu nga nze ngenzeeyo na gita yokka eyo, nenkuba embaga z'abantu. Era nze abantu abafumbirwa nga nze nkubyeko gita baweerera ddala. Owembera nti ndabirawo omulungi gwensula ndowooza ansingira abalungi azze. Kwegamba awo olwo ntandika okuyiga okuyiiya. Bwe nvaawo neŋŋamba kitegeeza kyenkoze kirungi. Nze no nga sikiinako na saayansi nti oba abantu bayiiya batya oba abantu bakola kino ne kibaawo nga sikirina. Wabula nawulira bulizi nga nyumirwa okukiyimba. Kati bwe nvaawo nayiiya oluyimba olulanga abantu batandise abamu omanyi abamu tebanyumirwa. Abamu batandise ogamba oyo ayonoonese. Abafamire n'emikwano? N'emikwano n'abooluganda bonna bagamba oyo mutabani wa Muwanga ayonoonese, abaddongo baba boonoonefu, kati oyo afuuse malaaya. Kaakati ne kitange n'atandika okukyogerawo, ndongo yange yasooka agikwese. Kweganga naye ali omu ku bampala n'obutaba muyimbi. Oba ali agala obeere father.
kakati nenkuba oluyimba nga mpulira binyizizza ng'oluyimba olwo baluyita abantu balamu balina fitina era nalwo lwayi lugenda bwe lutyo lwakululi ndabirawo omulungi ndabirawo omulungi wamurekodinga mu studio yalinga wa mutwe recording nga tetubitegeera kati nenkuba olulala nga baluyita abantu balamu balina fitina n'olwayi lutambula bwe luti basajja bannanga bateze amatu waliwo obugambo bwange buno bwe nazuula abantu mu nsi muno tebaagaliza buli kyokoze ekirungi bakuwalana olaba kwambala obulungi nakyo kikuwalanya bwe nakwata ku ndongo eno obugisuna basajja bannange bannimirira ne boogera ebigambo bitagambika katabani ka muwanga kalima luno ako kalijjawo omukazi ali kafumbirwa akasiiba mu nnimiro ng'omupakazi kwegamba mumbeera kayimba kalungi balina fitina akoko akalikodinga abantu baalamu nga balina ennugu abantu baalamu tebeesigwa ako nakalikodinga naye saakakwata video naye gyekali nasobola okukalikodinga kati naawo bwe nyimba ako ng'ate nkayimbye nkoona bali ate benakoona ne kabanyumira nnyo ate ne bakaagala ate bakaagala okufa obufi ngenda okulaba ate abantu banjayanidde nnyo olwo oli ku kibuga kuno ndi mu kyalo okyali Luweero ewaffe bayitayo Kabunyata kati abantu batandika okunyumirwa ennyo ne batandika okugula ennyimba okugula ngende mbayimbire no olutalo we lutandikira awo okutandika okujja olutalo luzze nze nziruseeyo nadduka ne gita yange nzijja mu kibuga muno nsinkana Amiri Sengendo Amiri Sengendo musinkana era musanga ku Kawempe kuno kwennyini nga balina ekibiina bakiyita Kawempe Golden Guitar Singers kuno walinako abantu bo Kampala ng'ojja alina yadde ow'ettondo bw'ati tolina yadde omuntu ku kibuga nenoga akanumbe ndaba olutalo lutabuse nga sikyalina kyenzizaako muli nawulira ekiŋŋamba nti senga ogenda mu kibuga ojja kuwona eddoboozi eryo lyogga nti omuntu waliwo eddoboozi erikujjira kati nawulira ekigambo ekyo nga kinzijira mu bwongo nti senga otambula n'ogenda mu kibuga ogenda kuba mulamu nange natambula nenzija mu kibuga nsanga Amiri Sengendo baali balina ekibiina netukiyingira netandika okuyimba nyina nnyimba zange zaali bbiri olwo ku bantu balamu balina fitina nayongerako oluyimba olulala twayimbanga bye tulabyeko kadonkamu yalinga message kyolabyeko kyoyimba kakati wali oluyimba olulala nga baluyita abageso n'embalu kati embalu wagisanga Kawempe embalu ku kyalo kwaffe kwaliko abagisu kati nga ebiseera by'okusala embalu bwe nabalaba nze nafunamu kayimba era nenyimba akayimba ako nga bakayita abageso n'embalu nga kagenda bwe kati abooluganda b'emikwano ebyange bye bino sumuludde emboozi nga ngitandise byansanga ewaffe gye nali nsula nali waffe olw'egguloggulo kwe kuwulira obugomu bwali buvuga nange mbakabya bannange kwe kusanyuka kwe kugendayo ewawanyayo ejjo buvuga nga baana beetala badda muli nga bazina nange mbakabya bannange kwe kuzinamu kwe kusangayo owomukwano oyo Bosiko ne mubuuza mu lulimi awo olwawufu mulembe ssebo olyena bulayi ssebo amahuwa gasira ssebo muholokwa sina guno gwimbona nimbona abaana bosi nibakiina biseshehu bigere obisahaya awo nga twabuze ddawo naye mpuliddemu ebyanya byolaba ebyetala kakati awo akayimba ne kanyumira nnyo abantu bannayuganda bakagala bonna paka kuvaano paka bayagala akayimba ako era bwe natuuka
Kawempe yali mukama waffe n'agamba katulikodinga ennyimba zino. Tulikodinga Bageso n'Embalo, tulikodinga Balina Fitina. Naye nga nze abantu engeri gye nali akasajja akatono ennyo bakunyooma, banyoomanga nnyo bati bansuubira kuvaamu kirungi yadde. Akati mu butansuubira kuvaamu kirungi mukama wange yagamba nti tasobola kwemalirira kukola luyimba, naye tumugatteko ku teepu ye. Obuyimba buno bulungi naye tasobola kwemalirira. Tugatta ku teepu n'omugenzi Semakula. Semakula n'oyo ye kojja wa Kiweewa, Gerard Kiweewa. Kati saidi ya teepu twakubanga teepu, saidi eno nga waliyo Mukaabya saidi eri Semakula. Kakati nze nno ennyimba zabanga 6 ku teepu, kati nze nibanga teekako 2. Oli nayimba 4. Naye teepu eyo bagikyusanga saidi ne saidi. Naye teepu eyo bwemala okufuluma ate nze yateekako 2. Nze nakola teepu. Abantu ne baagala nnyo saidi eri gye nayimbirako. Abantu bakyusanga nkyuse ne bagamba akanyira wa Mukaabya. Era ne bagituuma Abageso n'Embalu. Ne mukama wange yali agiguze agitutte. Naye n'akyusa lebbo n'edde Abageso n'Embalo. Nembanga teepu ngiwangudde ne ngitwala. Kati bwentyo natandika okufuuka omuyimbi ow'akabi bwe namala okufulumya ezo ennyimba. Si yonna nentegeera nze saabeerako upcoming. Nga bano bajja upcoming emyaka emeka ali awo upcoming. N'aba myaka 10 ng'akyagattagatta. Munanze olwafulumya ezo ennyimba zange nafuukirawo serebu. Nakera okulanga buli wempita ate obwa serebu bwedda bwanyuma nnyo okusinga obwakaakati. Kubanga serebu walinga kwegamba olina ekitiibwa kinene. Ensi ng'eyagala okukulabako, ensi ekutendereza, kwegamba nga abantu balaba kyanjawulo okukulabako. Saasooka nnyo okusuubira nti nkoze erinnya. Nalowooza nze balala be baalinga bamanyi nti ndi w'amaanyi. Naye nga nze sikimanyi neetwala nga bwendabye. Naye ensi yagenda enkyusa mpola. Bwe natuulanga nga wano wentudde ndiko akantu kendi aye nga ensi ndaba bankuŋŋaaniddeko. Awo ne bamanya nti wano saayidde kuli awo. Bwe nagendako gye ngenda ngule ku ngoye ngenda okulaba nenga sisaanidde kugenda kugula ngoye. Kakati ebintu ebisinga bwe natambuzanga ebigere wuyo ne bagenda nga bangoba ku biki ebintu ebya bulijjo by'okusobola. Naye era nga nze mu mutima gwange sikakasa nti ndi w'amaanyi. Tonnakikkiriza? Nalwawo okukkiriza. Naye ebyo byagenda bitandika okunfuula. Nange nenzikiriza obwa serebu mpola mpola naye nga nalwawo okubukkiriza. Kati okuva ku mulundi ogwo tuluyimba olwo bwe ndulikodinga saddayo kuba wa wansi. Okubya olwo kuva olwo natandika okufuuka serebu wakabi. Tuvudde awo tufunyeyo mukama waffe omulala nga bamuyita Kasajja. Omujjukira Kasajja Ndisaanizi. Mpulira Kasajja Ndisaanizi bamwogera nnyo. Kakati awo enfulumiza oluyimba lwe bayita Kayanda. Olira otya muswani yange. Hit Kabuna Mawanga. Eyo. Eyaggula enjiji z'ensi yonna. Njikuba. Abantu bakeera kutuula. Kayanda oluyimba olwo manyi muyimba batuuseeko bye mulabyeko. Byakutuukako, wabirabako wa mukwano gwo, wabiyiya mu mutwe, wazita ni imaginative composition wala noya no imagining scenario oba embeera n'ogiyimba ekiyinza obbawo ku musajja nga tafudde nnyo ku maka ge. Kyali kitya? Nga bwe nkugambye ffe twateranga nnyo okuyimba bye tulabyeko ne bye tuwulidde. Kati ebyo abapakasi baali nnyo ku byalo byaffe nabirabirako ddala era n'endaba ekyaliwo byali byaddala ebyakayanda. Nze ne mbijjamu oluyimba. Kandi afuluma mwaka ki? 94. Ali myaka 3 mu emeka? Tuli mu 3. 3 mu 2. Nga Kayanda afulumye.
ayinza okuba nga asinga ono obukulu. Oyo ate mwana muto nnyo. Oyo ameka 19. Ng'alabye. Oyo muto nnyo. Akubyamu Kayanda ssebo. Musajja gw'oli mu kwogera naye tomuzanyirako. Okuba Kayanda. Kuba Kayanda lubuna mawanga. Nali sinnakuba Kayanda olutalo lwakaggwawo. Waliwo oluyimba lwe nafulumya olwali lukulisa abantu ensiko. N'okubonaabona kwe babaddemu. Baluyita mukuliko olutalo. Bannange mbalamusa mwenna bakaawonawo mukulike emmundu Sserubwatuka zaatudaaza mazima gaatuyisa bubi eyalina amaka ganzi ne bagakulesa baganda bange begama mubeera eyo akayimbako ne kanyumira nnyo bannayuganda kubanga olutalo kaali kabakulisa olutalo naye nga koogera buli mbeera eyaliwo mu budde obwo effects z'olutalo baleka amaka ate okumanya nga akayimba ako nakafulumise mu biseera ebyali ebyekyewuunyo baba bakuba emmundu waliwo awaasembayo nga lwe batugamba nti bali Kololo bali ku mulongooti awo Kololo bamalirize mundu zikyatokota nze twabanga tweggalidde mu nju nze nali mu kuwandiika kayimba ako nga ntegedde olutalo luwedde lugenda update yonna oginootinga era olwafuluma olwagamba olutalo luwedde nafulumya kayimba mukuliko olutalo buli omu ne yeewuunya Daga musajja bafulumiza dda n'oluyimba kale lwakola erinnya tolirabangako. Oluyimba lwatambula lwali lw'amaanyi. Anti lwe luyimba lwe naakalaba nga omuntu basobola okufuuwa ssente n'ozirinnyamu wano wansi nga ziringa omutto. Ssente ze baakufuwa ku luyimba olwo mu kuliko olutalo nga ziringa mutto nninnyamu nninye bwenti. Era abantu bafuna nnyo ssente kubanga bajjanga okunkuŋŋaanyizaako gwateza otobaze batwalanga nnyingi nnyo bantu bakubba nnyo banziba nnyo paka oluvannyuma n'enkiyiiya ne ŋŋamba by'obuto sinnabitegeera nasimanyi nakye tonnafuna mukyala awo simanyi nakye nnyinza kuzzaako naye omukyala naye nadduka naye najja naye eno mu kibuga kakati nze kye nakola nentungayo olugoye lwange n'olusaako ebisawo nendotekako ebisawo ekigoye kiringa nkuba ebikalu naye nga bwensuulamu bwenti ssente nga zigenda zigwayo bugwi kakati nga bwembeera ku stage nzena nenzimba bwenti kumbe wazimbanga ssente koze olubuto nga ssente njibwa muno ne balekerawo okunziba naye nafuna nnyo ssente obudde obwo era nagulako eggaali yange ku budde obwo ng'omuntu bw'oba oguza eggaali oba w'amaanyi Roadmaster njigula kyalo nekiraga nti ndi wa mutawaana mune bye mwali mugamba mbu bibi bivuddemu ebibala eggaali mwagitanga eggadi njireese olwo bali abanjogereranga tandisa obbalagako ebibala saalwawo nkuba akayimba bakayita kakayanda kati oyo yakagula bwe yampa ssente bakagula ssente meka akayimbako twala 15 yali 15 nengenda ngulamu akapiki kano ka mwanyi zaabala baka meti bwali bumeeti owo akapiki nengamba biba nambikola genda kulaga kyalo ti omulimu gwe mwali muyisaamu amaaso gulimu ebyo mulamwa bino byebirungi ebiguvaamu ate okuvola najjako kati okuba kayanda waliwo ko bayimbi kibajjukira abaaliwo gwolina hiiti bayimbi ki abaala balina hiiti awo nze mu kujja mu kuyimba nasanga abasajja baali ab'amaanyi ennyo kwegamba nga kujjako nga Katonda yakuyambye nga kizibu okuyitawo okubayitako lwali lutalo baani abaaliwo
kuba ku budde obwo twalina Ssebatta. Lord Fred Ssebatta wamusanga ayimba already nga wakabi nnyo. Ssebatta akusinga obukulu mu ndongo. Kati ffe be bantu betwawuliranga nga twegomba tubalabeko. Maama olwo Ssebatta alina emyaka emeka bw'oba ali omwegomba omula nga wakula yegomba Ssebatta. Ffe be bantu betwegomba nga neŋŋamba nti ndibalabako ndimutuukako. Era bwe ntyo negomba nnyo Ssebatta. Kakumirizi Matiya Kakumirizi, Matiya Luyima, Bawa Nakakaawa, Dani Mugula, pozi n'omugenzi Ssebadduka. Waliwo n'omulala nga bamuyita Ssegamwenge. Abo nno benkonyeeko bonna nga balaba edduka. Bakuba endongo okufa. Bayiiya nnyonnyo. Omuntu ayiiya ekigambo noga yakiggyeewa. Ng'omuntu aleeta oluyima noga nti lwatonderwawo. Ayikozesezza mutwe ki? Tumanyi mba nkyali awo n'akatandika nange okuyimba Kafeero n'ayingirawo. Kafeero wamusookamu? Nze namusookawo. Kafeero ajja akayimba kyakamuleeta? Muvubuka munnange. Mba nkyali awo ng'ate Basudde naye ayingiddewo. Basudde naye yajja buzzi naye wamusooka? Abo bonna bajjira ku layini emu Basudde Kafeero. Ate Livingstone Kasozi bonna abo wanaye level yemu. Kwa Livingstone yajja wange nze mulaga ekyokukola. Nze mutandise okuyimba n'akayimba ke yayisooka okuyimba omwana wange ogenda nze nakatereeza. Kati yajjira na mu mpale nnyimpi. Tuli mu 94 okubye Kayanda. Kafeero alinawo muvubuka munnange. Ssebatta alinawo kayimba kyawo. Baana bange baana bange wa 94. Waliwo olwemba nga baabawala lugamba ki weli awo yalina ennyimba nnyingi nnyo Ssebatta ezaali z'omutawaana. Ng'ayimba ne mukyala we Prosi nga Ssebatta tawunyikamu. Owuliriza omusajja ebigambo byafukumuka nga tobisimanyi tolina gwe webijja. Naye kyali kisa kya Mukama okulaba nga nange navaayo n'ennyimba abantu ne baagala binyimbye. Kubanga nze nali seekakasa nti nnyinza okuyimbayo ekigambo kyonna ekiyinza onyumira abantu okusinziira ebigambo bye bali bawulira ng'abasajja bali bayimba. Oba gwe engeri gy'asanyusangamu abantu bakusse mu mpiso wano wajja kibonna era budde bwa bulango. Nze kyenakola bwe namanya nti ebigambo byange biyinza obutaba bingi nnyo nga by'abasajja bali, Mukama yampa ekisa nampa okubanga nali nsanyusa nnyo. Saabasanyusa. Era abantu ne bantuuma Saabasanyusa nga bw'oba ozze n'ebigambo byo byenkanawo obungi. Nange bwe njavaayo n'enzija ojja ku stage n'ennyimba ebitono tujja kuvaawo twenkanyenkanye. Ofuuka ensonga. Kati awo londi nfuuka omuyimbi mu ggwanga ow'amaanyi era owakabi. Nawagala obba owakabi ng'obulamu bukusumbuwaawe n'ebizibu ebikusuubwetayo kimu aliba oluwa Uganda tebitambula bulungi. Mirimu gwafu mirimu gikuyita mu ngalo seze kuyita mu ngalo olinamu ebizibu ng'omuntu bingi nnyo ebirooto ebyo olina amajini olina ebyo ekiiso baakuloga. Genda wa Ajat Nakalembe omusomi w'edduwa ali ku 0752 37529 0752 307529 asangibwa Busaabala ku stage esembo takito zikyukira ye Ajat Nakalembe mpola mpola. Nkyalina Wile Mukaabya gwe oli mu kwesiga Katonda wo nnoga Katonda yakuyisaawo ng'eddogo lifuuse eddogo mu industry. Kyanyamba nnyo nze nakulira mu maka agalimu eddiini. Nakula mmanyi Katonda gwenga gwe Wile nga nze. Kyanyamba nnyo okubeera nti ebintu byonna nabirabanga naye nga nze mbirabanga ebitasaanye kubikola. Ebyeddogo. Kubanga bwe mala okutuuka mu music bangamba tojja kusobola kuyimba nga teweekozeeko.
tojja kusobola kuyimba. Bakikugamba ekyo nga tojja kusobola kuyimba wano nga teweetambuliddeeko. Akati naye nakiwulira ate nze nali mmanyi nnyo Katonda naye Katonda wange ajja kunnyamba. Sijja kubikola ye lwaki mbigendamu naye akale okuyimba kunaakunnemye naalima ndi musajja mulimi nja kuddayo mbeere omusajja omulimi. Era we namanyira nti Katonda akola nnyo era ayina amaanyi ge. Bwe waba nga waaliyo eddogo eryali liroga omuntu n'otoyimba nze lyannemererwa. Oba ali weetambulirako muzeeyi? Owulidde ebigambo bwe mbize nga mbikugamba nti nze nali mmanyi okuva mu buto bwange nga njagala nnyo Katonda, nga mpulira njagala ntambulire ku mateeka ga Katonda, nga eddogo mpulira sibyagala na kubyagala. Saavaako wano nenga ndeka ngende olw'okuba njagala okuyimba ngende endoge oba neegange oba nfune eddagala mbeere w'amaanyi. Teriyo gye nagenda nti nfune maanyi ga kuyimba, oyo yali Katonda. Naye nze saali mu ddogo lyonna ate tebandoga, siyinza kugamba nti waliwo eyandoga. Bwe baba bandoga kale ndowooza bandoga oba kukola ki, ndowooza bandoga nyimbe nnyo nneme kufuna. Kye baakuloga baakuloga oyimba ennyo obe w'amaanyi n'oleme funamu bibala oleme funamu ssente. Ndowooza nneme funamu ssente nnyingi naye ate era nafunamu ezimmala ntonotono ate era ndaba nina ne binasinga. Ate wano banno abeeroganga amalogo mulimu n'okufa. Naye ng'ebimu baabanga balimba. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga kukanga n'olumu ng'oli abikoze akisuubira nti bijja muyamba. Onyo Mukabi Asigo bakinyumizaako yalina omusango empapula nye zibula ez'omulamuzi. Sitole ogimanyi? Kati nsaasira nnyo abantu abateesiga Katonda. Nsaasira nnyo abantu abamanyi nti Katonda talina maanyi. Bwe weesiga Katonda wo buli kimu kisoboka. Empapula nye zibula mu maaso g'omulamuzi? Nze kennyini Katonda yakankolera ebintu bingi ebyekyewuunyo. Naabuze empapula. Nga neesiga Katonda wange ne mugamba Katonda wange kino gw'okisobola teriyo mulala kikole. Ku ssaawa eyo n'akinkolera. Kati oyo yali ayagala okumpaabira oba yampaabira tugende mu makooti tukole tutya. Nze nange saamanya nalaba bulabi ng'ajja nga ŋŋamba naye Mukaabya Kaabya oli muzibu nnyo. Kaabya tosoboka. Kakati nze nga simanyi nti wakati awo waaliwo empapula okubula, waaliwo ebitaala. Wasindika ebiteeganya bibba empapula muzeeyi Mukaabya, wasindika eddogo. Anti kati nze nkubuulira. Wati wakati walokoka. Nkubuulira amaanyi ga Katonda kye gakola. Zezabbeeka amanyi ge gabba empapula. Anti wulira amaanyi ga Katonda gakola ekintu ky'otosuubira. Oba oli ayinza okuba ng'akutte bubi byakwata bwakoze atya. Ye Katonda bw'aba akyagadde ku budde obwo ne kibula. Muzeeyi Mukaabya. Sinze sirina ddogo gye nali ngenze ne nga kati ngenze kuloga muntu. Nga bakutenda butenzi bagamba mu bantu abatagenda mu industry y'akadonkamu. Bantenda olw'okuba ndiko Katonda wange ow'amaanyi. Muzeeyi Mukaabya walokoka bulokosi. Anti otowulidde okuva mu buto bwange. Oyagala Katonda. Njagala Katonda. Nayongerezaako bwongereza okugandika kati ndokose. Lwaki kati bakutya bagamba mu industry Muzeeyi Mukaabya? Anti nina Katonda w'amaanyi. Katonda wange w'amaanyi nnyo. Era owange nze nange mwesiimisa nenga Katonda wange weebale olina amaanyi kubanga byemba njagala abikola. Waaliwo era omusango omulala nagula emmotoka
ne mmanjibwa okumala ebbanga sente ne zigaana nga bw'obimanyi. Sajja ne bajja bazze n'abasirikale bansibe n'empingu bazirese kubanga Kaabya ateekawo omukono tukutwala Kireka. Ne mbaga ati sewali buzibu bwekibanga kya bbanja kale muntwale naye munzikirize mala okusaba Katonda wange mutwala. Olwo ogenda ku kyoto Era ninfukamira wansi ne mungamba nga bakulaba gati wali wala nenga Katonda wange gwe Katonda ayinza byonna era gwe nanyini byonna gwe nanyini basirikale gwe nanyini na buli kimu kyonna. Nsaba Katonda wange gwe ayina amaanyi okolewo ekyenjawulo abasajja abo batambule nga tebantutte era bave wano bagende. Muzeeyi Anti wulira kati nze kubulya okujjako nga toyagala kutegeera maanyi ga Katonda. Katonda asobola anti byonna byolaba ku nsi Katonda yabikola. Buli kyolaba okujjako ng'okole Katonda nga muli tokakasa nti asobola. Naye buli lw'okola ekintu kyonna ng'okakasa nti Katonda wange yasobola asobola okunkolera buli kyenjagala Katonda oyo asobola okukkolera. Nze nafukamira wansi ne musaba ne muga Katonda wange goyina amaanyi goyina obusobozi teri alina busobozi sisobola kugenda mu kkomera kubanga bwe nali ngula emmotoka eno wakitegeera bwali buyinza bwo gaali maanyi go era kati ndagira abasirikali n'oyo abaleese bakyuke bagende olage obuyinza bwo. Ntambula n'enzira eri abasajja entuuka bwe nti bwe ntuuka ku basajja nanengera gaali naŋŋamba Mukama kyengenda okugamba kyekisembayo kino bw'okigaana nga tugenda. Nali nina gurupu eyo nga yange nze ngitambuza naŋŋamba okkiriza ebbanja lyo tulikyuse tulize ku gurupu nga gurupu yegenda okunsasula konza tewaliwo obuzibu. gurupu yange wabula kandabe bannaye bwe tukwatagana mu gurupu tusobole okulaba bakisoboka ate era tekijjaggaana amayita bannaye nga bakuŋŋaana tyamuwulize ku nsonga ze naye bano bagamba tukyose ebbanja ku bo ebipapula luluwa tusayininga abasayininga nga bagamba Mukaabya asasudde takyabanjibwa bbanja lino eyo endagaano esookedde wano. Eno gurupu ebanjibwa ssente bwe ziti era iragaanye okusasula ebbanja lino mu budde bwe buti ne bwe buti nga neyo endagaano bagikwate naye nga ngiteeka mu nsawo eya Mukaabya asasudde eno nga njiwa maneja nga Mukaabya abeera n'endagaano nga yasasudde emmotoka nga takyabanjibwa. Ago ge bayita amaanyi ga Katonda sitoba nga mwesiga nga tomubuusabuusa kati mmwe ekizibu kye mulina mwesiga Katonda nga mugenda mubuusabuusa ng'era omwesize n'okubuusabuusa nga tokakasa nti ajja kukikola. Naye bw'oba ogamba nti Katonda agenda kunkolera kino kyenjagala era omwesize Musumba Mukaabya Mukama yeebazibwe okitegedde era Katonda ajja kukikola mu buyinza bwe kubanga ate kiki ekimulema olidde era olwo teri yamanya era abakolera mu ddogo balowoozera eddogo lya Mukaabya terisoboka olaba tebamututte oyo eddogo lyayina teryogereke kanzi Katonda waye w'amaanyi Ada kyagala ogula oba tunda kenda ku www.openmarketuganda.com Katonda wange ayina amaanyi obolanga namwesiga ne mwagala nnyo ne ngandi Katonda wange kankuweereze kubanga Katonda onjagala toyina amaanyi ze nategeera teri kimusinga. Ani akyonda kyagala ogula genda ku www.openmarketuganda.com tadde option ya WhatsApp yogera naffe ku WhatsApp teekayo emmotoka ente byonna simu gyazeza agenda kukwezeza ttiimu zonna z'olugino gye ziri mpola nkyali ne Muzeeyi Mukaabya okuba ennyimba esinga onnyumira abantu ezimu ku zo gwe ne maama w'abaana nga mwaswala mwembikuba mbibiri ani gwe mwasinga akayimbawo kajja katya
obuyimba obwo nabukuba akudooza kafuluma mu 9 oba 9 obuyimba obwo nakugambye bwe tuba naddala abayimbi abakadonkamu tuyimba ebintu ebimu nga tubirabye ebimu tubiwulidde kati akakayimba mukwano gwange yennyini gwe kyatuukako ekyo ya bwe yagenda okugula otemesa yatemesa wewuwe abo atemesa wewuwe nakomawo naŋŋamba naye omanyi naswadde oluswala semaswala ng'omugambo otya ndi otya nti omanyi okulamuza oweewange yadde yeebuzaabuziza yena nga tisobola namutegeera naye ngenda okwetegereza bwe nti nga yeweewange yennyini gwe namuza nasituseewo kimumuzo nga tebategedde bwe mugamba tugende awo we neebulizabuliza nenziruka kati awo nange ng'okwata peni okitegedde kakati ebintu ebisinga tuba tubirabye oba tubiwulidde oba bitutuuseeko mukwano gwagamba kagwe kakuba nga buli wenkwata nkamanyi omwana batuyimbiremukko waliwo abakatwegattako omugongo oguntujja guno n'amagulu ganfamba nyabo alina mukyala wakola baba gyotomanyi nkusaba okuva kati omanyi nga gyakolera maama nakiguddeko nga ntegedde gwe gyakolera owange naye ate era nzijukidde olawe nkujjukiza amazima gennyini si mukwano gwange yekka abasajja nange kennyini kyakutuukako nali nkirabyeko wagenda okugula omukazi omulala ng'ogulawo nali nkirabyeko ekyo ekyokwesinkana omanyi obuvubuka buno tubuyitamu n'ebintu bingi era omuvubuka oyita mu kusoomozebwa kuwanvu mu bintu bingi kati olunaku lumu nyingidde lumu nfulumayo bwe nti ngende bwe nti mu kiyigo n'oweewange ayina lumu gyavaamu muzeyi mukabi akola otya nze kennyini nali natya omanyi ekyekango tekimanya muzira bwe mwekanga bwe nti bwekka natya naye nanengera naye naatya mwetunulya we muti buli omu amaaso yagasisinkanya muno buli omu naatya neyeebuzaabuza naye neyeebuzaabuza buli omu ku saawa yali anoonya ngeri kijafuluma luumu mwali mwabadde mwadde wakanya omukyalo oyo wamusangayo yera yadda naggamba ki nagga sigwa gwendabye anti ye nze kenyini neekazi nze kenyini neekazi nenga naye gwe wasiriwala osobola okubeera nga olabye nze kenyini olabika obaddeko ate yeye yagamba mbu abadde muloogi yagamba mbadde mpita waliwo we mbadde mpita nga nkulaba ofubutuka muloogi yewe yagamba abakazi we beekaza teyagamba mbadde muloogi butwadde muloogi ffenna kolanze nasirika nga sirina bwenyinda bugitandikako naye nga neebuzaabuza okulaba nga tantegedde naye mu butantegeera obwo kozi naye antegedde nnyo nange mutegedde nnyo naye nali siina wenyinza kutandikira mugambe kigambo kyonna wabula nasirika mwoyo gwaye nemmanya omukazi si mutuufu era bwe yagamba ebigambo ebyo nkulabyeko ng'olinyanga bwana ngoti nebwoti nze nasooka nemulaaza neneegaana ekyabaddewo naye nga ze omutima gwaye gwali gumaze okufa
eriye nentegeera nti kati ono mukazi si mutuufu nga mulinda wendi mukwasizaako akantu konna ensobi emu yokka bweti ensobi emu ogobe wumbwa engobe wumbwa era mukama yanyamba n'agwako lumu mu nsobi bw'amala ogwa mu nsobi awo nendyoka mulaga buli kye yali akoze kasasiro n'ensindiikiriza embwa n'ogoba ayagala okugula essimu ennungi oba okkanisa essimu oyagala ipad tablet macbooks ez'abaana ez'okulozebwa DJ oba okkanika essimu janku Andrew Gadget Store esangibwa awo ku Ivory edduuka liri shop G19 wakuba ku 0774 65 8559 oba 0702 37 12 93 basuubuza amasimu gonna gw'oyagala bagakanika za iPad macbook kyonna kyoyagala ekirungi mu Kampala genda ku Andrew Gadget Store bakanika n'amasimu bakola ne pick up wonna w'oba oli bakwazisa Samsung weziri Google Pixel laptops tablets macbooks zonna osanga Apple Watches chargers ennungi obasanga mpola nkyande muzeebire mukaabya wano nga bw'oli mutulaba atumiza emboozi olembala nsinga okwagalako nze nzanye mu kanamda twaganya oluyimba olwo gusana kuyigwa ng'ate tegunogerwa ddagala okuva edda n'edda abamanyi omukwano kakati oluyimba olwo omayinza ennyimba zange Katonda bwe yali antuma nga nnyimba obuweereza bwo obw'okuyimba yangamba genda owulirira abafumbo otereeza amaka g'abantu era nze nina amaka g'abantu mangi genatereeze bagentereezezza kati obudde obwo abantu baali bawabye nga baali ndowooza waliwo ekikungo ky'okusomesa abantu okunywa emmindi mwaka ki ogwo era emmindi yatabukira 26 ndowooza yali 26 emmindi efuuse emmindi nange enywa mmindi nga babagambye era baalinanga ebifo ebikakafu bye banyweramu emmindi nga bw'otuukawo oba oti oyinza okulengera ekikka nga kikutte n'eggwa bw'ayisa mu kimombosa emmindi yalinga mumalaaya awo awo kati nga baali babasomesezza nga babagamba omusajja obutakukyawa mmindi eno omusajja ng'oyagala akuwa emmindi eno kamuweebwa omusajja ng'oyagala okumujja ku mukazi gw'abadde ayagala mmindi eno babasomesa ebintu bingi nnyo ebikwata ku mmindi ekyo nakyo kyali kiseera nga kizze takanzikiriza nsooka enkuloopere ekizimbe ekyayidde kalina nnamba malaaya yabadde afuuwa mmindi okitegeera anti emmindi yafuuka emmindi mu Uganda 26 awo 26 kakati okumanya yafuuka emmindi naye wange ewaka yatuuka omukyala ng'akufuuyira emmindi omukyalo yennyini ng'ewange ku lusebenju lw'ewange lwe bayita olubalaza nga bwenvaawo kwe batuula ne bajjola bwe bati nga yatunda n'etaaba nga simanyi mukyala wo w'omaka mukyala wange ye sapulaya bizinesi yataaba nga yagirimu kyala lumu omu kyava ŋŋamba naye ekibeera ewuwo olw'egguloggulo okimanyi kola ewuwo nga we wantu awafuuyirwa emmindi ng'abantu babeerawo ku lubalaza lwonna ekikka ne kittunka wano kaakati ne ŋŋamba omukazi ndimutandika ntya bw'ofuuwa emmindi otuuka yeesaanyiza tomulabangako nze omanyi nze omuntu yenna nga simaze kumukwata na kintu saagala nnyo kumuwaayira ate era nze n'omuntu bw'agiva eri naŋŋamba nti gundi akola bw'ati ne bw'ati ŋŋamba kamulinde ndimulaba naye ekyantwalira obudde kubanga simanyi bwe bampimanga ndowooza olw'okuba nti batumanyi pulogulaamu y'ebidongo yaffe bagimanyi okwata masakala odi omala mwezi bakulanga awulira ndowooza n'apima n'agamba nti obudde bwe buti temujja abaawo owe wange ajja kubazza endowooza kyeki ekyo kyeyakola kakati mba ndi awo olunaku lumu teyamanya nti nkomyewo olunaku lumu tambula bwe nti nyingira ewange nasooka kuwulira kikka mpulya taaba
naye babaaki abanywanga wano taaba nyingira bwe nti wange kale okulaba emisinde ng'abantu badduka buli omu afubutuka emisinde amabeere gali bweru bafuanga emmindi nga bali bwereere ng'amabeere gano bagatadde ngoye byabeeranga bikoma eryo tteeka lya mmindi eryo lyali tteeka ng'onoofuwa emmindi ng'amabeere gali bweru amabeere gali bweru nentunulira baliraanwa bonna baani besimanyi namu misinde nowe wange ayingidde ayingira omanyi sikutuukirako era bwe nayingira mu nnyumba nambuuza kabulungi nemubuuza ye ng'alowooza sibirabye ebibaddewo sirina kyentegedde mulaaza ndabe anaabaako kyaŋŋamba ku nsonga eyo ey'emmindi teyayogera ekigambo n'ekyo yali mukwano gwange nnyo nga n'olumu ebimu saagala kuba nga mbimugamba naye ne ŋŋamba omuntu ono mukole ntya bwe nva wano ne ntandika okugamba lwaki okola kino biki tekijja kunyuma naye nina ekisobola okuwangula ono nekimuwangula nga ate simulagidde simugambye ku kigambo kyange kyonna nakwata ekkalaamu mpandiika buli kye nali ndowooza ekikwatagana n'emmindi n'ekiviirako lwaki bagifuuwa neŋŋamba bano kanyambe bayambe kubanga bwe naagamba ono omu bali abasigadde bajja kusigala bakikola ki bakyagifuuwa naye kati nina kuyamba ggwanga lyonna nenfulumya oluyimba nga baluyita abafuuwa emmindi kyekiri kye nagambye olimba abafuuwa emmindi sigusana kuyiga abafuuwa emmindi kakati nenfulumya oluyimba neruba lw'amaanyi nnyo neruba mbuna mawanga hit kabuna mawanga nga pandemic buli eyandabangako yadde yalinga tafuuwa mmindi oba abadde akakutteko oba abadde akoze eki nalengera nagamba ani oyo mukaabya nakweka emmindi ye nakweka oba taaba oba mmindi wagoba emmindi mu maka g'abantu nagoba emmindi buli wamu buli nnyumba ya muntu nenjigobamu emmindi senga nali ŋŋambye wange ne tukola n'oluyombo nali sitaasizza ggwanga naye nataasa eggwanga lyonna abantu bonna ne bakatuuma akamukaabya kweka akamukaabya bati akamukaabya kanye kaliwa kali luddawa nga twakyagiyita mmindi akamukaabya abantu ne bakweka emmindi naye nga bwe bawuliriza oluyimba nga lubagamba omukwano gusaana kuyiga buyizi muzeyi tuweemu tuyinza butatwamu kayimba ako naawe ebyomunju mu n'ebyomu nnyumba majjangala ebyomunju mu n'ebyomu nnyumba majjangala ebyomunju tebitotola majjangala mumpaaka liba ntottola ebigambo majjangala olwaleero nja kubyatula muliyo mutya mwebale gibakooya abafuuwa emmindi musembere mbatuuse olwaleero ndeese bibino obulala mbwerabidde gusaana kuyiga ako kakola nsaako gusaana kuyiga ate tegulungirwa ddagala wano okuva edda n'edda nga bwotoguyiga osemba abamanyi emikwano ejabwe tegikaddiwa giba mipya muntu nawuliriza nagamba musajja agambye onya bwe yagambira abakyala muyeze siyaani olwo emmindi ojja kugiwona awo muwoganya kagamba omuntu nemubuulira mwebikufuya emmindi tereeza bino bwoba obadde ofuwa emmindi ki kino obadde tokikola kagamba ne batandika okugenda nga beetereeza osanga omusajja kyeyayimbye kyekituufu yinza okubanga mbadde nina kyesikola abantu ne bava ku mmindi okuva olwo nentereeza amaka tereeza muzeyi kuvadde olwamaka wanyake weyayimba ejjanjalo kifa nfumba kati era ejjanjalo kifa nfumba
nakyo nkola kumpi yali yemu. Era abantu balinga beeyisa bubi mu maka. Omukazi nga akweyisizaako bubi. Omanyi omukazi bw'omala omuwasa asooka n'aba mulungi nnyo. N'akweka buli kayisa konna ke yalina. Era n'olaba omuntu omulungi gwe wafuna. Naye olumala okukakasa nti kati nte nkakase mu bufumbo buno era omusajja njagala. Omanyi abakazi balina bw'owasa omukazi omuwasa akubuuza ekibuuzo naye ddala onjagala. Ddala onjagala. Kati nga kyayagala okukakasa akakase ddala okola ki? Omwagala. Naye sitaakakasa nti omwagala. Awo n'aggyayo buli kasasiro. Ate kasita azaala gwe asaba. N'ayiwawo kasasiro we kuba bwa. Kakati kasasiro we bw'amala okumuyiwawo ebimu ebyo bitukangame nti byatuukanga nakuffe. Kati olwo nzijjayo okujja mbabuulire nti abantu abamu tebamanyi bumanyi ekiboonoonera emikwano gyabwe. Enfumba. Oyomba olw'okuba omusajja ayagadde oli. Naye omanyi lwaki amwagadde? N'alekawo ggwe. Oluusi enfumba si yennungi. Omusajja abadde anoonyaako. Alye ku kirala. Ku kirala. Ng'eno enfumba yadde akwagala wooli. Naye enfumba emusobeddemu. Kati era nawo nali mbayamba abakyala beeteriize. Baleme kulowooza kwagala kuno. Ye akubuuza ekintu kimu onjagala. Ye tasoose kwekyekinga nti nze byennina bindeetera omusajja okunjagala. Byenkola byebyo bye naalikoze omusajja njagale. Era enneeyisa yange yeyesaanidde okuba mu maka yadde omusajja oyo anjagala. Kati nga abantu tebamanyi mukwano engeri gye kukwatibwamu. Nali ngezaako okulaga abantu omukwano gukwatibwa guti omuntu osobole okubeera nga akwagalya ebyaddala era ng'akwagala obutakutamwa. Naye nnyinza okuba nga naali kwagadde naye nga byokola tebijja. Byokola bifu. Nkwagala wano ku maaso nkulaba naye ebikolwa byo nga byonna bifu byereere. Byebyo nagenda ntereeza mu maka g'abantu. Tosa kituufu oli wa maka. Ndi wa maka. Era Nyange Jeff abaagala amaka abali ebweru A&B. Mwagala A&B adde oli mu Uganda. Ng'olina amaka g'oyagala okubeeramu lunaku lumu wiiki mwezi. Yanku Jeff tulina kalina namba ekisaasawo Jeff Apartments. Wi-Fi weri JSTV Private Chef kwa ku 0743 362974 ye Jeff Apartments. Atajja baagala okwongera ku size mujje ku Shalom 256 Shalom Oil ali ku 0705 271973. Muze mu yakatanda kutuma maka. Olina era ke watuwa. Ng'olabula obwenzi. Kyo wange sembeera olabe. Omwenzi omusiru. Akayimba ako nakalaba. Nali ntegeera bulungi. Wali wagala ne mu siiringi. Ako kabiri 5 awo watyo. Ako omwenzi omusiru ngera ndi mu maka kubanga nze nkugambye nti obuweereza bwange okuyitibwako Katonda yaŋŋamba genda otereeza amaka g'abantu. Kati nenkuba akayimba ako omwenzi omusiru. Ng'abantu baali basusse ng'omuntu tatya kwagala muka mulwana we. Tuli ku mizigo ffenna era waliwo obudde we bwatuukira nga mbutuufu ne mu byalo eyo byaliyo ng'omukazi baswala genda okuzaala omwana nga yenna afaananira ddala neiba. Era omwana n'akulanga nga omanyi ate edda mu byalo bantu tebayatuukirizanga nnyo byama. Baakisanga. Ng'omuntu afa n'ekyama kye nga n'omusajja naye akisirikira tayagala kuswaza mukazi we. Manyifu abasajja twayagala nnyo bakazi baffe. Ng'omusajja asirika n'omukazi n'akola ki? N'asirika naye nga mutunuulira ekyana ku luggya. Kifaana Saamu Kaggwa wali nga bwe kigenda naye eri nga baana beeri bakifaanana. Kakati eyo embeera y'obwenzi obwo obw'ekisiru bwe nagezaako okuba nga nalaga abantu era n'ebibulimu n'ebibuleeta bujja butya na biki ebyali bibaddewo nabyo ne mbiteekawo. Konna kwali kutereeza maka.
bakutereza maka akayimba akagaali kange nze mmanyi wenkevugira byonna kwali kutereza maka akagaali kange nze mmanyi wenkevugira awo nali ndabula abakazi abakozi ndabula abasajja nga balina bakyala baabwe abakozi ebibaawo biki ebiyinza okubaawo bw'olagajjalira amaka kyekikutuukako ng'olagajje kyekikutuukako kakati awo nawo nendabula abasajja biki ebibaawo omukazi senga aba gyagenda eyabaako gyayitira olinaku era muzeeyi endonga eno olina ebirungi by'ogifunyemu emyaka gy'ogimazeemu ng'oggyeko erinnya bingi nnyo nesinza kugamba nti waliyo kye nali nkoze nga kivaamu ssente ezinnyamba obulungi nga sikijje mu ndongo era gita yange sigyevumaako yadde n'olunaku sinza nakeera kugamba nti lwaki nakuba gita lwaki nayimba okuyimba nkufunyemu ebintu bingi nnyo buli kyenina ne buli kye nali nkoze nkifunye olw'okuba mbadde muyimbi nina emikwano mingi lwa buyimbi nfunye byenfunye lwa kuyimba kati siinako kinyinzaga nti okuyimba sikufunyeemu bwe mba sifunyeemu bingi nnyo binene naye nfunyemu ebyo bimala okubeerawo ng'omuntu era siyisibwa bubi kubanga sitobeera na bino bw'osobola okubeera n'amaka bw'osobola okuba nga weebaka ekyo oba okyebaliza Katonda nga tewali akkonkona sitobeera nga olinawo entambula esobola okuggyawo obudde n'odda awalala ekyo oba weebaza ani Katonda oba weebaza Katonda kasitobeera nti osobola okulya emmere abantu bo nga balya emmere abantu bo ne babaako bulungi ekyo weebaza ki weebaza nga weebaza Katonda sitoba nga osobola okubeera nga abaana bo bagenzeeko mu ssomero babaddewo ko nga basobola okugenda mu ssomero ne batangazibwako ku bwongo era weebaza ki ebyo byebikulu mu nsi Mukabya Junior ye mwana we yekka nze ne musajja muzadde ndi musajja omuzadde atanyoomebwa era bw'otoddawo ngaawo noluzanyirako abaana olina abawera nonzanyisa nze nina famire yange namba era ne bwombogolera bwogolize olaba ekifubutuka kozi bagamba atajja agala tembalira nzaalwa tebabalirwa nzaala basajja naye ogamba nti ndi muzadde nina abaana Katonda yampa famire Katonda yampa n'omukyala gyali ewaka gyali ne mukyala wange gwe ngamba nti yazaala abaana batabani bange abakulu ne bawala bange abakulu muyina waali era ali mu maka kirungi nnyo kiwanya muzeeyi Mukabya ajja twongera emboozi endala mukama nga atwadde obulamu onyemega byagala osembyayo eri abatulaba enza abantu mbagamba batera nnyo kumbuuza abagamba nga tokyatulwa bupya obupya era Mukabya tokyatuleeterayo buyimba kwakwa nze ne mbasekerera busekerezi nze sokedde ntandika kuyimba siwummuzanga mwera obwongo bwange tebuwummulangako pozi emirembe gye gigenda gikyuka engeri ki gye tutuusa obubaka ku bantu baffe nti emirembe gikyuka twasooka ffe we twajjira waaliwo amayinja ng'abantu bagenda ne bagula amayinja kati ebiseera ebyo ate ffe we twatuukira nga waliwo tapes nga muntu agenda n'agula teepu n'atwala ewuwe n'awuliriza kati ebiseera byakyuka eyo ne tuvaayo abantu ne badda ku siddi era nazo omuntu yagendanga ali n'agula kasiddi n'akatwala adda ku bufulashi kati bazze ku bufulashi memory card abantu ne bafuna ki bafuna music waabwe kati ennaku zino twavuddeyo eyo tuli mu intaneti mutimbagano gw'ofunirako buli kyoyagala kyonna kati abantu ze mbategeeza butegeeza banange eyo muveeyo mutambule n'omulembe ayagala obuyimba bwange bwonna genda ku YouTube yange nina obuyimba obupya buyitirivu wana YouTube
ina YouTube bagiyita batya bakiyita Mukabya official Mukabya official kubanga waliwo General Soko kuba nayo ne bagibba abayaayi ne bagibba naye kati gyenina entuufu eri Mukabya official kwe kuli obuyimba bwange bwonna obupya n'obukadde gwe buli kowulira nti wali keetaze gwe genda onoonyeeyo buli kayimba kange konna akapyo ojja kukasangayo n'obuli obukadde obwasookera ddala obwabanyumira okufa obwabanyumira nabwo gye buli genda ku YouTube ate era ennaku zino omuyeeyita omuwagizi wange yoyo yekka agenda ku YouTube yange n'akebera music wange awo ojja kuba nga oli muwagizi wange naye toyinza kwewaana mbu nze ndi muwagizi wo era tubasangayo nga bagamba nze ndi muwagizi wo era nze gwolaba nga ne ku YouTube yange tolinnyeeyo nga tomanyi na biriyo bw'ogenda omubuuza yo omanyiyo kayimba kange muwagizi wange akapya nina bwe mmanyi buli ng'obujjako bukayanda emindi ogakalira bwono tomanyi tongoberera tomanyi na biki byenkola obuyimba tubuyina bungi ku TikTok kwoli yonna wendi bule Mukabya official yonna besogera Mukabya official ku YouTube kiri maidadi no ku gundi yo ndi wire Mukabya kyonoonya awalala wasigadde so tujja kunoonyako ate twongere emboozi ku basajja bayimba nabo Kafeero Sebatta abantu abo kuggwe nga gwe yayimbako nabo ani yali akira munne buli omu alina kye yali asinga basudde Kafeero Sebatta anti olaba okuyimba buli omu abaako kyasinga munne kati bw'osanga Kafeero yali musajja muyimbi nnyo ate omuyiiya omulungi ate ayimba ebinyuma Kafeero ate omuganzi mu bantu kati bw'osanga Basudde yali musajja muyiiya nnyo ng'ayiiya ebintu naawe byeweewuunya ng'ayimba n'ebintu by'oliraba mu myaka 10 naaba ng'asobodde okubiyimba gamba yali nabbi kyekimuyisa nabbi nga olabanga nabbi kati bw'ogenda ku musajja nga Fred Sebatta ye musajja eyagatta ebintu ebisinga obungi yali muyimbi nnyo oba muyimbi nnyo ate nga muyiiya nnyo ate nga ayina tuni nungi kati buli omu ayina ki kyasikiranga ku munne yali asinga ku munne ate bonna baali bayimbi nnyo era kivola nti mubeerako bye muboogerako lwa buyimbi bwabwe bwe baalina oluddako tujja kwogera ku bulamu bw'Abasudde wayimbako ne ku stage emu shanga nyinza nti okuba saayimbako ku stage emboozi tugende otandikira musiibe bulungi mweraba